W'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwagenda okukuba ebirayiro bye bijja okuddamu okukulembera eggwanga lino Uganda ekisanja eky'omusanvu oluvannyuma lw'okuwangula akalulu ka bonna akaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno. Buli kimu kitegekeddwa bulungi mu kisaawe ky'ameefuga e Kololo ewagenda okubeera omukolo gw'okulayiza pulezidenti enkya. Weema ennene n'entebe z'abagenyi bizimbiddwa era byonna bitegekeddwa bulungi. Abakola ku kuyooyoota ekisaawe bo basiibye bakola ogwabwe okumaliriza buli kimu. Mu weema enkulu Pulezidenti Museveni gy'agenda okutuulamu awamu n'abakulembeze okuva mu mawanga amalala wabaddewo amasamasa so nga abakulembeze ab'enjawulo n'abakiikirira nabo bategekeddwa we banaatuula okusobola okugoberera omukolo mu ngeri ennungi. N'abagenda okukuliramu omukolo gw'enkya okuli omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda agenda okwongera okukakasa nti Pulezidenti Museveni yawangula akalulu ka bonna mu Gatonnya w'omwaka guno ssaako Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeija agenda okukuliramu ddala okulayiza Pulezidenti nabo batuuseeko ku kisaawe e Kololo okukakasiza ddala nti buli kimu kitambula bulungi. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchongozi annyonnyodde obuvunaanyizibwa bw'akakiiko kano ku mukolo guno era n'akakasa nti buli kimu kitegekeddwa bulungi. Wano ku podium wano ssentebe ayanjulire bannayuganda n'ensi yonna okulonda nga kwagenda oluvannyuma lw'okulonda gwe baalangirira nga awangudde ne bamuteeka mu gazette era olunaku olw'enkya lwe lusembayo mu pulogulaamu y'ebyokulonda kubaawo akakiiko k'ebyokulonda bagenda okubuulira bannayuganda nti omuntu omwe gwe mwalonda eyawangula eyafuna obululu obwetaagisa mu mateeka n'awangula akalulu bwa President. Muchongozi agamba nti oluvannyuma lw'okugezesa enteekateeka ez'enjawulo nga n'amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo yeetabyemu akakiiko k'ebyokulonda kati kakakasa nti we kali keetegefu okuwasa abalamuzi omulimu gwe ogw'okulayiza Pulezidenti omulonde. Omulamuzi omukulu ajje amulayize atuule mu mutwe gwa President. So akakiiko k'ebyokulonda kakola omulimu gwa nkizo olunaku olw'enkya kuba ke kagenda okwanjula eri eggwanga ne bannayuganda bonna n'ensi yonna nti wuuno gwe mwalonda nga President Yoweri Kaguta Museveni. Olukiiko olutegesi olw'omukolo nalwo lusisinkanye okulaba ebyetaagisa ebyasigaddeyo. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno omuwanika wa NRM Babala Nekeso Owundo era omu ku bali ku lukiiko olutegesi alambuludde ku ebyo bye batuuseeko n'enteekateeka z'omukolo nga bwe zigenda okutambula. Level of decorum that we want to maintain, but we have a number of media houses, journalists that have been accredited, and I'm sure all these shall be relaying what is happening live in Kololo and across the country to our citizens who may be at home. Nekesa agambye nti NRM ng'ekibiina ekyawangula akalulu kyetegefu okujaguza obuwanguzi bwakyo era nti abakulembeze b'ekibiina okuva mu disitulikiti ez'enjawulo bataka mu Kampala okwetaba mu mukolo guno. Abamawulire abalina olukusa okuweereza emikolo gino nabo baweereddwa obulagirizi ku ngeri gye basaanidde okukolamu emirimu gyabwe awatali kutaataaganya nteekateeka za byakwerinda. Omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke ne Meja Jimmy Omara boogedde ku nteekateeka z'ebyokwerinda eziteereddwawo okukakasa nti omukolo gutambula bulungi era mu mirembe. It is all in good faith. It is intended to simply make sure that we keep the country calm and recall that we have a number of guests who have already started coming in. Now, I also gave a brief on traffic. And we thought that it's important, given the nature of tomorrow's event, to have a final briefing so that first of all the media is aligned, but also to make sure that the country is duly informed about what is happening and what we expect to happen tomorrow. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.